Mu bubaka bwe bw'atisse minisita omubeezi akwasaganya ebyenjigiriza by'omutendero gwa primary Joyce Kaduchu obuvuunuddwa Hajati Safina Mutumba. Ono nga Principal Education Officer w'ebyenjigiriza ebisokerwako. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni akubiriza abazadde n'abasomesa okulekerangawo abaana akadde ak'okuzannya. Okuzannya kuno kwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe, si mu baana bokka. Mu baana kituyamba abaana abo okuzimba emibiri gyabwe. Mu kuzannya abaana bayigiramu okwogera. Mu kuzannya abaana bayiga okugonjoola ensonga zaabwe nga temuyingiddemu muntu mukulu, era we bakula ne baba ku mulamwa omulungi. Era kisaawo omukisa okusobozesa omuzadde okukwatagana n'abaana be. Ate abaana bano ne basobola okukwatagana n'emirirwano we babeera ne bayizi bannaabwe ku masomero gye basomera. Naye buli lwe bammibwa omukisa ogw'okuzannya kitegeeza nti buli omu ajja kubeera ku lulwe, tewajja kubaawo nkolagana nnungi. Minisita agamba nti buli mwana lwamanya nti ku ssomero alinayo akadde ak'okuzannya agenda ayagala era nga musanyufu, so nga guno omukisa bwe guba nga teguliiwo okusoma kuba kwa nkalu. Naye wamanya nti ajja kutuuzibwa mu kibiina ng'omusibe buli lw'omuzuukusa akaaba bukaabi. Y'ensonga lwaki tubakoowoola mujje tujagulize wamu olunaku lw'okuzannya, kuba ly'ekkubo mwe tusobola okusomeseza abaana ne bayiga bulungi nga tebalina kweraliikirira. Obadde okimanyi nti omwana yenna bw'atazannya mu buto asanga obuzibu mu bukulu, era nga beebo b'osanga nga beerwanyalwanya ng'obwana bw'enjala. Tusanga abantu abakulu abalwana ku mirimu gye bali, mu bannaabwe we batuula, kuba tebaafuna mukisa ogwo kuzannya nga bakyali bato ne basobola okugonjoola ensonga zaabwe emirembe. Era buli bantu abakulu be mulaba nga balwana ku mirimu ne bannaabwe bayomba baba tebaazannya. Naye oba wayita mu kuzannya okwo kitegeeza ne woofuna obuzibu ojja kugonjoolwa ensonga zo mirembe. Y'ensonga lwaki mulaba ffe ng'abakulu bakugamba gendako okole bagiyita ddubiro, osobole okuzza obulamu bwo. Woba obadde osiibye okola nnyo olunaku olwo n'ogenda n'ozannyako, ogenda okudda awaka ng'obwongo bwo buli fresh. Okuzannya kiyigiriza abaana empisa ez'omu bantu n'okwezuula ku ki kyalibeera mu nsi eno ng'akuze. Mu kuzannya abaana bayiga empisa ez'omu bantu. Mu kuzannya abaana bayigiramu eddiini. Mu kuzannya abaana bayigiramu okolagana ne bannaabwe. Okuzannya kuyamba okussa embeera zonna mu nkola. Kati wano tugamba abaana onoobeera ki ng'okuze. Mu kuzannya ojja kusanga omwana ng'azannya ng'omusawo, azannya nga pilot, azannya ng'omuzimbi. Kitegeeza agenda okugenda ku ssomero ng'okuzannya kuno kwamuyamba okusalawo kyalibanga akuze. Waliwo oli ng'alina akataka ke k'asobola okutandikamu essomero naye nga kawugiro akatasobozesa baana kuzannyirawo. Abaffe lino linaggalwa lwakubanga teriyina bwaguuga bwa kisaawe baana mwe bazannyira. Okuzannya tekitegeeza nti nina kuba na kisaawe kinene nnyo. Ffe tukubiriza omuntu yenna kaabe muzadde ng'ali mu muzigo gumu asobola okuzannya n'omwana. Omwana ono asobola okuzannyisa ennyukuta n'azigattagatta nga bazisaze n'aggyamu ebigambo awo okuzannya. Omwana ono n'azannya n'ennamba ng'ali mu kifo kimu, n'azannya ne munne nti kati gwe nnamba ki eddako wano nnamba ki, wano tufunye mmeka, kale essaawa ennamba zo zituuke ku 10. Okwo kwonna kuzannya. N'olw'ensonga eyo tetulina kulinda kufuna kisaawe, okuzannya wonna we tuli tusobola okuzannyirawo. Y'ensonga lwaki tusomesa na bano abakulembera amasomero okulaba nga bakola ekyo ekituufu. Ddala omuzadde bw'awulira ebyo omwana amutwalewa. Wa omwana wo mu ssomero eryo ly'okakasa nti ajja kufuna ebiruubirirwa byo. By'olaba nti terikugasa tossaamu mwana. Kitegeeza waba akoze essomero nga teriri ku mulamwa, abazadde tebajja muwa
baana. Ensonga y'okuzannya kw'abaana etanudde gavumenti ya Uganda okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okuzannya era nga minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yagenda okubeera omugenyi omukulu ku bwaguuga bw'ekisaawe e Kololo. Uganda twegasse ku nsi endala zonna okuza olunaku lw'okuzannya ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwokubiri omwezi guno ogwokuna omwaka guno. Omulamwa gw'olunaku ebigendererwa by'okuzannya n'okuyiga nga tuyisa mu kuzannya gwe mulamwa gw'olunaku olwo. First Lady era minisita waffe ow'ebyenjigiriza n'olw'ensonga eyo tubakubiriza abo bonna be twayise okukiikirira bannaabwe okubaayo nga tujaguza olunaku lw'okuzannya olw'abaana. Abazadde bangi wamu n'abasomesa bakitwala nti omwana okuzannya kigenda kumuleetera okukola obubi mu kibiina era kimusiriwaza, so nga ne bannabuddu baalugera nti any work without play makes Kamogeddaalo boy, nti omulimu gwonna ogutaliimu kuzannya guleetera omwana okubeera ssekibotte. Fred Chris Kisawo yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.